lwotakoze bweyagala lwokoze okuba ekirako ekinene munsonyi bwe mbadde nkuuma kalimu olina okukola emirimu gy'abakamaabo kale oba nkolemu y'amatikkira naye si kyamaanyi temudde okutandika kwogera nnyo ayinza okuba ne baddawo tali informed bibaawo omusajja tapangisa tamanyi naku za mwezi buli omwanywa bibi nadde nyakugamba wano singa okutte mu mbina bino oyagala kuyomba just twabadde ddi ku mbaga lwali lwakutaano lwali lwa mukaaga mbaga ki embaga ya mugandawo lwali lwa mukaaga lwali lwa mutekaaga awo kakati twali natteta oyimuka owe speech anti nalina okwogera baba bbirimu yaŋŋamba nina okwogera ku mukolo gwe nogera n'osinya ku kintu kye twali twagrowingako oyagala kuddamu kwesimbawo oba wadde jasoyisawo obubaka bwo nzijukira bulungi nnyo ng'ogamba jjukira mulimu ab'e Kampala bano bonna bemugenda nabo baba bapeetwa baba ba steera bonna bwe mwasimbula wano ng'oli baga abanneemundabiranga ddala okulaba mu ki pesa gamba kaakati nze mmeeya wa Kalungu Town Council addako kakati wulira pesa madesa gamba omusajja nali ntambula mu batuuze naye ndabanga abatuuze buli wembita bagamba meeya nali nnyiize omanyi bana abalonzi balaba banyiiza kati luyagala lunagenda okukavaamu nga nkawanda lulusu nga kanjavuwazza kagala twala bintu byange kiki kataatwala buli kimu naye ngenda okuddamu mpita mu bantu meeya nensooka nenyiiga nengenda okulaba ng'abantu bakyogera kuva ku ntobo ya mitima gyabwe meeya kati ate ngenza okulaba omusajja ono ali mu bisanja bimeka 3 kati abakulu ne baŋŋamba tulina muteegera wano tumulemesa okuddamu okwesimbawo kubanga jjukira ono bw'avaawo nze nali ow'okumeka nze nali ow'okubiri kati ono singa kamutanda n'avaawo kitegeeza automatically nze ndiwo agenda vaawo ati ogenda mutta busi ate kati ali mu byobufuzi wo kye bayita political dramakita ekyo kitandika tebinnakola ki tebinnabeerawo kaakati nze nsuubira soka owulire kakati kyetuliko sigenda tuli mu kuseeteeza era katwatandisa operation 3 bimala mukwano wuliriza nedda naggwe gwani yatawuliriza ku mukyalawo tulina operation twatuula bulungi nnyo akalu kakumegga n'abaana bo ne baswala ku ssomero era naawe ne bagamba nayeva ne ku baloti n'engwa ne nali wakubiri naye wuliriza luuza baluuza anti wuliriza kubanga omusajja afuna obululu emitwalo 2 owokubiri nenfuna 10 ezo 2 naye emitwalo 2 ne 10 difference story ekisinga obukulu wakwata kyakumeka wuliriza tekirina kya bukulu kyekisingako waba aluzinga oba aluzinga kubanza singa omusajja wuuli e Rwanda ali ku 99% kati ababalala baba ngamba ki kati baba mpayi mpayimana asobolera ddala nedda bannanga waliwo omuntu gw'ogamba wagezezzaako ne ticha atuwandikiranga ku report tried ng'obadde wakutaano talina wagambira muntu agezaako lwakuba munafu kati twatuula bulungi nnyo naye nkugamba akalulu kakkubye nnyo abantu b'e Kalungu tebakwetaaga taata nensigalawo nga mukyalawo mu kuswala nga n'abakazi mu katale saagala babuza nga ndaba bonna bayuda essomero ly'omwana nga mpya yasomesa bantami bonna ndaba bayuda kibi wali mu mugavu yaŋŋamba akalulu bwe katwe kabeera abalonzi basooka kwetegeeza balabo b'oli serious wuliriza kakati wali akalu katuleka mu mabanja akalu katuka okuswala nze natuka nga nfuusa ajati ojika waŋŋambira ne myuka ekyenyi buli saa neebikkiridde nswala nze mukazi w'omusembi byatuukaawo akalu kaswaza naawe ate ddala obululu buno bwewafuna 2,000 omusajja nga bawangulidde ku omanyi abantu 2,000 be bataakuzaala nabo nga si baana ba mama si batalo nga bakkiriza nti nno osobola bakulembera kyova ba by the way nadde ŋŋanyi wuliriza naye basigenda swaza obululu 2,000 bwewafuna watekamu ssente mmeka ennyumba ne kakati ekyali mu bbanka
Zozo ali nyingi naye antulaba politics. Mpulirizaako olw'olumu. Singa saali mukazi mukujjukujju ababa nasinga ne kusomero tebaliyo. Bamusiyoleza naleero. Singa n'abaana kusomero tebakyaliyo. Watuuka wenna n'okogga. Omuntu yenna abo bana. Wenna n'oggwawo. Bw'okogga naye kati naddamu. Kati addemu osinzira bannange saagala byabufuzi. Bannange weesonyiwa obulwa abantu tebakwagala tebakwetaaga. Nkwegayiridde. Tewali strategy yamu. Mpulirizaako. Kubanga jjukira anti kati onoonya lumbe his worship obeera mukyala wa his worship. Saagala. Nakuwagira buli omulundi. Nga bakwambaza gawuni. Singa twafuna nno ngaawo kale omutwalo gumu n'ekitundu nalizeemu amaanyi. Anti gye tulaga omanyi Museveni yafunako bubiri. Twagenda kutula mu mwaka gwa 1908 Museveni yesimbawo ne mukoddomi we eyewaabwe n'afuna obululu bubiri na ekyamuleetera obusungu n'agenda mu nsiko. Kati nawe yagayingira nsiko. Kati bwe twogerera ekitone nnyo afuna obululu mukadde 5 n'okwambuka mukadde 5. Mpozi ng'ogamba oyagala oyingire ensiko then otandika oyingira obululu. Ensiko gye tulimu bisatu bimala. Politics yewuunyisa nnyo. Sina kyengenda wuuliriza nkwegayiridde. Abantu bangi nnyo abasose ne beesimbawo ne bagwa ne bava ne ku bawuti ne bagwa ne bamala ne bajja ne bawangwa engeri yeewuunyisa. Bakugenda kati oyagala kyamagero. Kakati olaba. You want miracles. Kati ngenda ku example. Kati ate olaba oli kunze ow'enkumi 2 nina mukwano gwange nga sinnava mu mawulire twakolanga naye ye yafuna koodi yaweewole. Wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akama